Amawulire ku 96.3 BTFM nga kusomerwa Okulumba nga kutusibwako DFCU Bank. Enkwale egirabudde nange ndo bane ntimya bukofu era bwe nti ontusoba tusaka gencha onako olwaleero mwasuze mutya nze Paul Kulumba. Parliament eragidde ekitongole ekitwala ebyenjigiriza okulambika obulungi enkola amasomero gye galina okuba nga gayitamu okusasuza abayizi ebisale. Speaker Parliament eggwanga lya Uganda Anita Among agamba nti waliwo amasomero agalinyisa ebisale ekintu ekiremesa abazadde okusomesa abaana. Speaker agamba nti ekisinga okwewunyisa amasomero ga gavumenti gesasula ssente nnyingi n'okusingako kaata amasomero g'obwannannyini. Mu ngeri mu Parliament egenze maaso n'esaba ekitongole ekitwala ebyamafuta mu ggwanga lya Uganda okwanjula alipoota ku ngeri gavumenti weetuuse okukendeeza ku miwendo gy'amafuta egirinnye ensangi zino. Mu kaseera kano liita ya petroli ebadde egula 4,500 kati egula 5,200 so nga ate liita ya diesel ebadde egula 4,200 kati egula 5,000. Ate ebyo nga bikyali bityo nampala wa gavumenti Hamson Oboa asabye Speaker Parliament eggwanga lya Uganda Anita Among okuddamu okwetegereza amateeka agafuga abaka ba Parliament okosako ne baminisita abatagala kutula mu nkiiko za Parliament. Kino kiddidde oluvannyuma lwa Hamson Oboa okulwananga ennyo okulaba nti abaka ba Parliament okosako ne baminisita bateesa mu nkiiko z'eggwanga wabula ate byonna nga buteerere. Hamson Oboa agasseko n'ategeeza nti mirundi mingi gy'awandikidde abaka ba Parliament okosako ne baminisita Zadde basabidde okukosa ebiseera by'oluwummula okwongera okubulira abaana baabwe kibayambeko okuddayo ku masomero ngalo bye bayize naddala mu nkola y'emirimu. Ebigambo bino byogeddwa Yahaya Were nga mbaka w'omukulembeze eggwanga lya Uganda mu kibuga eky'Embaale. Tusaba abazadde tutandika okuba n'obuvunaanyizibwa ne bw'osanga omwana wa neighbor nga alina kyakoze ekitali kituufu yogerako naye tegeeza muzadde we kituyambe abaana bano okulaba nga tubakuuma oba obumenyi bw'amateeka butandikira mu baana baffe abato. President w'eggwanga lya Gabon Ali Bongo Ndimba eyabadde yakagibwako amagye mu kaseera nga yakamala okulayizibwa ssentebe w'akakiiko akatwala ebyokulonda mu ggwanga eryo avuddewo n'awanjagira abazira kisabwe w'eggwanga eryo okumuyambako ne famire kubanga bali mu buwambe. Ali Bongo Ndimba myaka 64 kibiina kya Gabonese Democratic Party mutabani w'omugenzi Omar Bongo ne Patience Dabani abadde omukulembeze w'eggwanga lya Gabon okuviira ddala mu mwaka gwa 2009 ng'adda mu bigere bya kitaawe eyava mu bulamu bw'ensi eno. Kitaawe yafuga eggwanga emyaka gyali 41. Amagye gategeezezza nga bwe gavuunise gavumenti y'okussaako n'okusazaamu ebyavudde mu kulonda oluvannyuma lw'okuggyako intaneti okussaako n'okuteekawo kafyu mu kiseera eky'okulonda. Bannaffe bwe gabadde ku ssaawa eno nze Paul Kulumba tuddingane ku ssaawa 3 n'amala mu bujjuvu.